era still NRM ye benefiting of kutono. So ekikulu kiri nti okutta okwengera ensikulungi political atmosphere yandibaddemu bifaananyi biti ebibiina bonna babikoze eki zandoza nti omwaka guno gwandibaddewo bagenda okuvuganya kugezaako buli omu kulaga nti yasingako ekizibu kyokka kyendawo kiri kimu nti problem yonna nti ntalike ku bantu bafa mu ggwanga tebamanya nnyo bye batayagala naye tebatera nnyo okumanya bye baagala kati bw'aba tayagala zambaali alwananye zambaali avewo naye tamanya anaddawo afaanana atya oba asinga zambaali obubi oba obulungi so kati mu system ziri endala ez'abannaffe eri bo balowooza gwe baagala era gwe balwanirira so nti forces zibaddewo zigezezaako kukola kinene nnyo okukyayisa system era ne gavumenti n'omukulembeze aliwo naye nga unfortunately ate bo tebazimbye obusobozi na capacity yakumureplacinga nti wenatuka mu situation nti even at NRM's worst it is still the best alternative so nga ate siri kinayogedde ku ntandikwa nti gwe bw'ogamba nti onakikola bubi ojja ng'ozimba obusobozi okukizimba better than the other one omuntu ono omuwa alternative asobola for example mwebintu ebikomanyi otwogera kyakufaanako teri ayagala abantu bakubibwe kandi nze bwennyingira mu buyinza gavumenti ebintu bya security ebikuttawo bibwe nze bwenzija I'll do it this way better tejja kuddayo muntu afa so omumpadde choice no but I think kyagamba naye kati ottawa abantu suubi ono mubi nnyo ne tumukyawa ate nawe yandimudiddemu bwe nomutanga ate mu by'okusinga ne gwenzijawo nga mu nsi omuntu abula n'abula ng'abula atya nga nze so kakati awo challenge ze tutuuseemu nze kyalowooza nti one tetusobola kugaana kukyukakyuka zirina okujja bizibanga zituuse mu kiseera kyazo nature hates a vacuum bwotugirekawo ejjuzaawo kyeyagala zino za vacuum tuzijjuzeemu if we are tired of bad leadership twekolemu omulimu ku abakooye bad leadership to replacing abaleeta bad leadership and we promise to do better naye okuwishinga musajja mubi nnyo wamaanyi nnyo naye tasoboka naye kati nga gwe omutendeke mu magye obadde kola mu bikolwa ebyekinnamagye mu mbeera omubaka gwakatandika nga tulabina amasasi just nga kyawukanamuko katono ku byobufuzi nomulaba nga bugwadde gutambula kiki kyowa bannayuganda what should be no ekyabannayuganda ku kino tekiri nga bwengubuulira situation eyo sinalirayo nzibu okugitakuta but because immediately in the past tubadde tufuna amawulire agalaga nti abamu atabava eno abatta abantu gangs nezimu zivuddeyo nezeeyongera ffe twakolanga ono kikutegeeza nti tulina criminal elements mu ggwanga mu so okusomozebwa kwonna kati okulina gavumenti esuubiza ekyali mu buyinza esuubiza okuba bannansi nebyayo is to get the root cause okuwa abantu confidence kubanga security yetwamukanja ngaba wakizo NRM so once it is undermined etandika bwotaliko gikubaakwamu ebituli oba osanga obuzibuze nooza nti tulina abantu abakola ebyenjawulo abamu nga babikola nga bali mu gavumenti nga gavumenti abamu bayinza okuba nga bali mu system munda it is already bad whether bali munda oba bali bweru naye ani gwe babuuza ali mu buyinza bwebakolaki ali mu buyinza bwe babuuza olwekyo nze ndowooza nti kiri incumbent ku bakulembeze abali mu gavumenti okumenga sure nti abantu bakyawawa confidence kubanga bannayuganda baabonamira mu mbeera eno emyaka mingi tebandyagadde repeat eyokuba nti bibyo bifaana bwe biti abantu bekyakala ne badikeesa obudde bwabwe ne bakola kyebakola byebaagala would want that to continue ne bannabyabufuzi abavuganya tuzimbe platform President Museveni tagenda kubeerawo pakapaka naffe abalo tugenda kubeerawo pakapaka Uganda is going to be there kati alternative mu bintu n'ekifaananyi kya Uganda kitwagala nga batuyita abasibira mu bwe bakoze eki tubagyewo tufe tugenda kubiza security ate bakwata imamu w'ennansa anti wana abatemba abasiramu ADF si kituufu nti abatujje that is your misrepresentation kuba sobisi musiraamu yabadde ye confess nga no so be bamufishing out to set a thief to catch a thief nesi be bamutuma naye olabudde nabo kubira ne